Nkulamusizaako nnyo omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force asindikisidde Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye obubaka okusinziira ku kiwandiiko Winnie Byanyima kye yasindikidde General Muhoozi Kainerugaba. Ngenda kuba nga mbikutuusaako omukwano gwange yonna gy'osinzira abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mbategeeza nti muli ku Yugi Update TV ke musinziza okuba nga mutuwuliriza mu mikwano gyange abali eyo. Wabula gwagala otwegattako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyongako omukwano gwange gwali eyampuliriza. Tubaagala nnyo era nammwe mwebali kwagala mukutu guno. Tujjukira bulungi nnyo oba mbajjukizaamu nti oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okukomawo ku mukutu gwe ogwa Twitter yasinziira okwo n'awandiika entiisa eyatiisa eggwanga lyonna lyonna ng'agamba nti nno ku lunaku olw'abazira lwagenda okubeera nga executinga Dr. Kizza Besigye bw'agenda okuba nga amuteeka kalabba bw'agenda okuba nga amutugumbula Dr. Kizza Besigye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'agamba ate ekyo waanaakimala na bonna abanaamuwakanya n'abo abawakanya anko we Sali Musale bonna bakwatibwa era baakutugumbulwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bino byagenda mu matu g'omukyalo ono Winnie Byanyima nga baze ng'akyali mu kkomera yavaayo n'arayizinga konsaani ye ng'agezaako okulaga eggwanga n'ebitongole byonna ebya human rights nti tewali bwenkanya mu nsonga eno eya Dr. Kizza Besigye okuba nga asibibwa ng'awozesebwa mu military court ate nga civilian nakyo si kya bumativu. N'agamba nti nno kati Dr. Kizza Besigye waba nga awozesebwa mu military court kyokka kooti nga y'amagye taata n'omwana bonna abakulira ekkooti bonna b'amagye. Otutunulira Mwami Yoweri Kaguta Museveni w'amagye, otutunuulira General Muhoozi Kainerugaba naye ali awo Chief of Defence Force. N'agamba kati kkooti eno tesobola kubeeramu na mazima, kitegeeza buli kimu ekisalibwawo mu kkooti kisalibwawo lw'abaana ababiri kubanga n'entiisa n'ebyengeri gye yeeweramu olaba nti kikulagirawo bwatu nti mu kkooti y'amagye temuliimu tribunal eyinza kubanga etukugira okuba nga tufuna obwenkanya mu kkooti eyo kubanga abatuwalana abatulya obubi abatwagala okufa abatwagala nga tufudde ate be batowa order mu military court. Ekyo nammwe mukirabye alwayizinze konsaani ye eri akakiiko aka Uganda Human Rights saako n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Oluvannyuma lw'okuyisa posita eyo Winnie Byanyima yasindisa obubaka ng'amulaga nti nno tetufuddeeyo kale wagambye nti nno ogenda kuba ng'omuggyako omutwe genda mu maaso omuggyeko omutwe era nkutegeeza nti nno nange nja kubaayo mu kifo ekyo gy'ogenda okuba nga omuggirako omutwe. Jjukira yagambye olunaku lw'abazira olwa Heroes Day lwagenda okuba nga aggyako oba ng'ateeka Dr. Kizza Besigye ku kalabba. Ebyabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa social media. Kakati General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti nno yes newankubadde ogamba nti nno genda kubeerayo gye tugenda okuttira Besigye owitnessinge nga tumutta olina okukimanya nti nno tetugenda kussa mukono olw'ensonga nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya era omusango ogumuvunaanyizibwa gwa kubeera n'ebintu gwa kukwatibwa na mmundu nabisi. Omusango oguvunaanyizibwa gwa maanyi era teguyinza mutaasa wadde n'omulundi n'ogumu okuba nga tagenda kusimattuka kalabba ke tugenda mmuteekako ku lunaku lw'abazira eno eggulu. N'amugamba era njagala obeerewo. N'agamba ate bwe kinaggwa ekyo buli atassa Sale kitiibwa naye waakukwatibwa mu mbeera eyo. Ebyo byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kakati tulaba ng'ebitongole saako n'abakulembeze bavuddeyo
ssaako ne paaliyamenti y'eggwanga Uganda Parliamentary Committee evuddeyo okusobola okulaba ng'ekwasa oba ng'ekkakkanya General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku positi za positinga, naye amawulire agavuddeyo wagawulidde si birungi. Yabatiisizatiisiza dda nabwe bataamuveeko okubakwata abasibe bonna abatuula ku kakiiko ako aka Parliamentary Committee, kubanga ye agamba abo baakazannyiikirizi bannakatemba bali eyo tebalina byakukola. Era tulabyeko n'omu ku mukulembeze eyaliko mu magye Mugisha Muntu ng'arayizinga konsaani ye ng'akoola Mwami Museveni ssaako n'ekitongole ekya CIC basobole okuba nga bakaŋŋavula General Muhoozi Kainerugaba oba si ekyo bababuulire oba amateeka ddala tegakyakola oba tewakyaliyo mateeka Uganda geetambulirako. Kutegeeza nti wamma mukwano gwange oli ku UG Update TV kubadde osinzira okuba ng'otuwuliriza. Nkwaniriza okujja mu comment section okuteekawo endowooza yo okusinziira ku ngeri ki gy'olabamu ebintu. Baganda bange abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali e Kenya e Nairobi nammwe mbaagala nnyo n'abali South Africa mmwe mukuumye amayengo gano okubanga kwegali. Wabula nkubiriza ggwe atannaba kubanga osubscribinga okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe gw'ayagala otweyungako kikooneko okonene mu kado ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo osobole okuba nga otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mikwano gyange era mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mweraba.